Mama Martin. Tira atani gw'otambudde naye. Ssentongo n'olugamba. Ssentongo n'olugamba. Byonna twagala tubimanye. Olyote Ssentongo. Gyendi. Yuno ng'afaanana omugenzi. Amufaanana? Nje bwe ndaba. Ono bamuyita Letitia Nalubega. Akabiriti akamu ke nasigaza. Wasigaza ono ye muganda w'omugenzi? Muganda w'omugenzi Martin Kenya. Baali babiri. So nasigaza ono. Era alabiseeko mu kooti. Ki ekibaddeyo leero mu kooti? Ekibadde mu kooti leero. Ki ekibaddeyo? Mu kooti. Baleero basomedde omwami Albert Musasizi. Bamusomedde omusango. Bamusomedde omusango ne bamusindika mu kooti enkulu. Lwakuba kooti enkulu tetutegedde kooti ki? Luddawa. Era bamuzadde mu kooti enkulu. Bamusomedde omusango ne bamu akwa bingi mu musango mu bye bamusomedde nze byesiwuliddeemu. Bingabi ki by'otawuliddeemu? Bingi ddala kubanga wadde fayiro esoma nti Martin yasangibwa nga akubiddwa nnyo naye fayiro bweyogera si bwe kiri. Yakubwa nnyo okusinga fayiro kyeyogera. Yakubwa ne bamunyola ensingo ne bamukuba ebitafaali ku mutwe ne bamumenyaamenya embiriizi ne bamukuba emiti eminene egya kalitunsi egya antena ne bagimukubisa ku mitwe. Martin embiriizi zonna zaali nkutulekutule. Martin yenna yali azimbye mu kifuba. Martin omutwe gwali guzimbye. Omutwe guzimbye bitafaali era nga byasangibwawo awo byali bamukubisiza. Martin bali bamukyusiza ensingo. Bamumenya ensingo ng'etunudde sayidi ndala. Ebyo byonna sibiwulidde mu fayiro. Mukyo awo sibaddeewo mu mativu. Sinzira kye bagamba bwe yakubwa wadde era fayiro ega nti yakubwa nnyo naye ate yakubwa nnyo okusinga fayiro kyegamba. Kali ki ekiddako? Batusindise mu kooti enkulu. Lwakuba tebatubulidde tutandika ddi okugenda mu kooti enkulu era tugenda mu yaawa. Kati awo simanyi Ssentongo kiba kitya. Nkomawo wano ne mbuuza nti tugenda mu kooti kye enkulu oba balinoonya. Nze ndowooza tebakubira simu ne bakutegeeza. Ojjako nga balinkubira kuba kyemmanyi ennamba yange kweri ku fayiro, ennamba kweri ku fayiro bannange. Saagala olunaku lumu bacce bagambe nti twakunoonya n'obula. Omusango ne gutandika okuwulirizibwa mu kooti. Nedda ennamba yange weeri lwe ntula mu kamera njogera gye nkolera nti nkolera ku Ham shopping ground. Mama Martin n'obuliza ku ground ewasooka bakwambusa butereevu paka wa Mama Martin nafuuka mbwanje manyiddwa abantu bava ebule n'ebweya. N'ennaku zino waliwo omukyala yavudde Koboko najja nga abuuza nga ndokumukubira nkubidde. Yatuuka ku Ham kolera ku S yatandikira ku Chu n'abuuza ne yantuukako oba bugambi yambuka booti kola booti weta booti. Kati nsuubira nti ne bwe ndiba tubalina kyebagenda kuŋŋa nti embuze kubanga mmanyiddwa ne bwe tukakuhamu n'obuuza Mama Martin bajja batuusaawo ennamba zange kweziriza omulimu gwange zikuuma nga kweziri era zigenda kubeerako. So ninze na simu ye yeri nkubirwa okuntegeeza nti omusango gwe gugenda kuwulizibwa olunaku bwe luti na mu kooti bweti. Era bwe ekiseera bwe kinaatuuka nga sina kyempulira nja kuyita gwe wennyini Ssentongo ddemu ntunuze mu kamera nzire munnyonnyole bannayuganda nti bannange omusango gwange gutuuseewa nga sina kyendaba nga sikubibwa simu nga tebampita esewo. Simanyi ono ayogera oba kasimu? Ayogera. Oyogera? Kozi gwani? Nalubega mweddira ki? Mweddiranga be mwabenga byensamba. Kiki oba ki ekibadde mu kooti gwe nga gwe okusinza ku by'owulidde? Kooti batusindise mu kooti enkulu. Yezindako. Gundi omugenzi omuyita oti? Omugenzi yali muganda wange yali mukulu wange. Yeggwe mukulu yali mukulu we. Kigwe ng'obadde tojjanga mu kooti bukyanga bino bibaawo. Kibaali bakugaana. Kyajjadde engulu. Kyajjadde engulu? Embeera si nnungi. Kati kiki mbeera ki ekibadde mu kooti leero? Omusibe omwami Albert bamusindise mu kooti enkulu. Ye omwami obadde omumanyi? Omwami badde simumanyi. Obadde omuwulira? Gwe gusa somulabako. Batusindise mu high court
naye tebatugambye lunaku tebatugambye aliko kiti naye nga bamusomedde emisango era ne bamusindika ndowooza bajja kuba batutegeeza. Kati kusinziira ku kyeboogedde nti baamukuba simanyi ne bamumenyaamenya, gwe ki ky'owuliddemu nga muganda buli muki kuba wamulabako, ki ky'owulidde mu mubiri gwo? Amazima go gali nti muganange yafa bubi. Kuko tibakyogeddeko nti ye yamukuba era yamukuba bubi naye ate tebakyogedde nga bukyali. Kuba yamukuba nnyo, fesi yali ezimbe, yamumenya embirizi, yamukuba. Ate omusajja yali ategeera, tetujjaga nti yali mulala. Yali ategeera era gavumenti emuwe ekibonerezo ekijja mu byo yakola kubanga temmanyi era ne muganange naye yafa alaajana. Kuba teyamala agamba ngo omusonyiwa. Era bagamba nti omwana yalaajana okumalira ebbanga kati nga yewe yakera ne yeetunda wano mu kkooti. Sisuubira nti kinaabeerawo kubanga ne muganange naye yafa alaajana era yafa yeetunda ng'era asaba buyambi era ono kyataasobola muwa oba musonyiwa. Natuninza era naffe tetujja musonyiwa era gavumenti emuwe ekibonerezo. Baffe tetukinaamu nnyo maanyi gali awo naye gavumenti emuwe ekibonerezo ekijja mu kye yakola. Kuba teyatta nkoko, teyatta mbuzi, yatta muntu. Olina akatalekeka? Akatalekeka okamanyi? Akalowooza akasigaddeyo? Abazadde baleme kozesa nnyo obusungu, abazadde bakongeze ku busungu. Abazadde n'ekirala okusi n'abazadde bokka kuba n'abaana nabo abavubuka balwana ne beekuba ne betta naye obusungu si ye solution in all things. Obusungu twefuge tukakkane twekkakkanye. Kuba options zaaliwo nnyingi zali asobola okukola. So yali asobola omukwata n'amutwala ku poliisi, yali asobola okuba noba ku ssomero gyali, yali asobola yalina bingi by'asobola okukola naye ye yasalawo kutta. Era abazadde bakakkanye obusungu si solution. Obusungu busobola tukozesa ekintu nawe kyotandiyagadde kukola naye lwa busungu. Naate yabba tetujagamba nti lwa busungu kuba yamala yakiikanga tta ng'akuba omwana teyamukuba lumu n'amutta. Tegeera that means omuntu yenna otuka obusungu naye yayagala kutta. Erinnya lyange nze Nalubega Letitia era nga ndi muganda w'omugenzi kati Kenya Martin. Era nze wano ndi muyizi era ngenda ku ssomero naye ngenda kukola law. Ekintwala ku lwa law kubanga ndaba okutta abantu kususse, okutta abaana kususse mu nsonga ezitategeerekeka, mu nsonga ennafu. Abantu betta, abantu bakozesa busungu. Era kati nze singa nze abadde omulamuzi nga ndi ku musango gwa musaasizi eyatta muganda wange, oyo musajja omuntu yenna atta naye aba asaana kufa. Era ne mu Bayibuli kyogerebwa nti assa munne ekitala naye alifa kitala. Kati era singa nze adde omulamuzi kandibadde kalabba.